Mu kiro ekikeesezza olwaleero omwana Moses Ogwal yawulidde obulumi obwamukubizza enduulu eyazuukusizza abalirwana. Omwana ono bwe yakebeddwa kyazuuliddwa nti ebitundu bye eby'ekyaama byabadde bisibiddwako akawuzi akabiviiriddeko okuzimba. Poliisi yayitiddwa ne muddusa mu ddwaliro. Yadidde oluwuzi n'asiba okusajja bwe okuzimba okusalika mu disitulikiti kimutwala mu ddwaliro Dokolo n'amuoperatinga naye nga yadde alumizibwa nnyo. Abasawo basazeewo okumukomola era we twogerera alina obuweerero. Muka kitaawe Kevin Akero ow'emyaka 25 akuumirwa ku poliisi. Kigambibwa nti omwana ono ne nnyina babadde tebakwatagana bulungi nti naye ku luno tewaabadde kuyomba kwonna. Byonna okubaawo taata w'omwana ono yabadde agenze kuvuba n'ekigambibwa nti omukyala ono abadde ayagala amuttira ebitundu eby'ekyaama aleme kuzaala. Ono agenda kuggulwako gwa kutulugunya mwana ono kati yatwaliddwa ewa nnyina amuzaala eyayawuka nedda ne kitaawe.